Fumu nga lyegolodde tumuyita wasi abaana balina engeri bakuba engalo ezo bamanyi n'okwogera kino ogayo yankozesa nebeerabira nti naye abafunye bagamba mbu ffe abeetaaga ennyo ffe ababakozesa naye ate ffe ababawa omutaka yaba ayagala kibayite ekyoyo kituufu kiba kitambo kiri kiba kitambo emipiira egyange we gigaanira nga nze yeesiseemu kuzanya mupiira nga sose kukebera oli muzira nze awo situukawo mupiira guba mupiira sebo empeke eri temirika naye ate ne pepo alogootanya kati awo kalinza kasooka na strips ngwirawo era gwoba obyereetedde kyoba okebeza andi sambala switi omulira mu kaveera sooka otekeko ettaala at least tekako lumukya oba at least tekako akatooki osooka olingize gy'olaga kati kwata sayizi y'ekinyeebwa ekinyeebwa okiteke mu kala ya black nga kalina ensundo nga nyingi ku bisambi mu kabine yes basebo ne banyabo abali ku Kookie promotion amanyanga bulijjo Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor era ng'essaawa zino ekituleese ne muganda wange ono agenda okubeera nga naye yennyonnyolako mpolampola Uncle Madwasi tuzze okubeera nga tuwayamu ku mboozi ez'enjawulo emboozi z'abenzi tugenda kuba tukyaza abantu nabo ab'enjawulo ajja bbanga batwegattako nze Frank Ntambi abamu bamanyiko nti VJ Junior atera nnyo okumpisaamu mu firimu ze ate gwe amutayagala okumanya Uncle Madwasi Uncle Madwasi ly'erinnya lyange ndi musajja musuubuzi yola nti tugenda kuba n'emboozi ez'enjawulo show yaffe tugituumye emboozi z'abenzi omuntu ali ayinza ogamba mboozi kyezo kati nno ongambye okutalira mu nzikiza nonzikiza story omanyi bino byetukwanakwana omanyi nze ndi wa bwana buto sigamba buno buto myaka 17 n'okuka wansi bajja kunsiba awala ndo kasalamu n'agamba oyo alya buto aŋŋamba obu myaka 18 19 nasibera sure nti 22 akutandikira ku 18 mama wayinza omusalako emyaka 4 nakirako kukyali wange yakwana akawala n'akalya 18 ne birthday twali twakagikuzaawo wabasanga mama yasalako emyaka wano ena nayingira bagenda kooti obukadde 12 bwagwa so badegamba nti nze nnyo myaka 2 awo paka 22 nkulaba toto kampasa kati siva nnyawo ku Mary Stewart Makerere ntuuka nkwana akawala bino manyi tuyitayo nnyo okukola story z'amawulire biki waliwo story yali awo yali ya vice chancellor oyo Nawangwe kati ewedde maze okurecordinga bulungi maze owanika story yo bulungi laptop biki kyotadde mu baga kati ngeje nasomerako Makerere eyo manya Mary Stewart ye njoga Mary Stewart yabawala bawala bokka kati ogenda nga womanyi nti nze ajjaye nti waliwo baddekawo ng'oli adventurous tomanyi kyogenda kusanga mu maaso naye ogamba ngenze nsanga akawala kali kava ku kantiini waliwo balina tins zaabwe awo kawala akalungi kato kalimu gundi yange gyenjagala bulungi nnyo kati jjukira ffe engeri tuli emyaka nti kibusingakokko okubulimba kiba layisi nnyo tebira bigambo bingi ng'ate edda otwaba nga tukyali ku level y'emu nabo nga n'ebigambo olumu bikubula kati wano omanya layini ez'okkakuba n'ebiriŋŋanga ebyo era ebiseera ebisinga tekitwala na ssaawa emu dakika zibeera nga 3 ng'omaze okukafumba efumbi kati awo ssaawa ziba ziyingira ku 12 kitundu emu njukira ezo gundi zaabwe ezo halls ezo nti bawala tebakkiriza nnyo ba visitors balenzi babako n'obudde bakomako because basobola okukkiriza n'omuze kukola discussion n'ebiringanga ebyo kati nga ssaawa emu balina okukola tebaddamu okukkiriza ba visitors ezingidde 12 kitundu nkagamba leka nkwerekereko mu dormitory bino ndabe woobeera nkyanja kujja ino nkasuubiza shopping ofuna kyogira ajukira abaana olumu bambi abeera kibayita akawuubi ki kasuubiza shopping nkyajja kujja ndeeta ebintu kati njagala ndabe woosulira ddala kati akana nga kantwala mu dormitory yaako jukira tabeeramu omwo abaana ne ba roommates kati ssaawa ziyingiddeemu kati ntuusa olwo ne mulingama kasita nyingira bwenti ebyokufuluma bijaba bya lulala nja birowoozaako lulala nze emotion yegundi moto yange kasita nyingira bwendi okufuluma kiba kirala yejaba mboozi ndala ate nga njagala jukira ntakwanye sigenda kukabwa santi ki tagala nnyo nga kigumpira guggwa guba gulina okuggwerawo ogende ku kirala ekirala sawa ziyingiremu awo emboozi etandise okugira roommate waako bo bagenza bafuna mmere tebana bakudda bulungi
kati nga womanyi yatotekawo mbeera mbu nti ggalawo step lyoto ogirebo lumu era kugezaako bulungi nengenda ku buliri mpola boozi kana kali naivu nnyo nga womanyi bufreshagokalidinga on nawe olumu okasa nga nawe omulaba omuntu nti ono ye mulina kati munnaye nga womanyi nkateeka mu muudo ndowooza wakali kamaze ebbanga ki ng'ateka obwagazi bwako bungi nnyo kusinga obwange nga mukama katonda yebale kunzijjukira nze omuntu abadde agenda otemesa ompadde akaana kali wano sinateekamu wadde 10 nkatandikako kaakati tuba tuli mu kikolwa mpola mpola saawa ziyingidde ng'emu kitundu tutwataddeko ttaala jjukira roommate alina gyali naye nze olwo mmanya mpimye eddakiika zange 5 ku 10 gubere ng'omupiira guggwa nze roommate newabeera zze tombuulira ate kyekiri awo mupiira utandise otusamba omupiira nguisa ku wingi eno nguweerezaako olashoberi amakati amaserengeta gonna ogaggala roommate ayingira kati ko kali mu kikolwa nga enduulu kakuba nnyingi nnyo kakuba enduulu tozatekawulira nga roommate akoze ayingira obuwoomi nga bukatta komeze entegedde gyawonye naye nze tombuulira kirala mala kumala nsonga roommate ayingira yeekanga awulira eddoboozi lya kanne ndowooza yeekanga nnyo nabe olwo wali weekanzeekaawo n'owulira nga tusobola na kutambula kugamba ya freezinga nagamba kyekigenda maaso nze eno omupiira ngutwala ziri eza junior zisaka mazuki ngutwalira ddala kati bakuba enduulu akwata omumwa bwendi akaana kannuma omukono ekifukumpi nekivaako bwekiti kati kumbe ndowooza nawe nali nkatuuse kabere nga katuka ku ntikko nange mpite eno tubere nga twesanga ku ntikko ne twesanga balo ne baluma ekifi kino nange eno nemmala roommate yadduka emisinde n'ayita banne ndowooza bizina emboozi z'abenzi kati nze olwo mmaliriza akana jukira omukazi bw'aba atuuse ku ntikko bw'ati ebisigadde aba tayagala kumanya agw'ekiwejjowejjo bw'ati kati nze olwo ŋŋamba giwunye ki ekigenda okuddako kati olwo mbala kimu kufuluma hostel gundi eyo gundi holo Stewart obudde bwayiseeko dda obw'abagenyi abavubuka kati eno wansi eno mu kuyingira ku cekinga abasajja abo basikaali bafuŋŋana nnyo embeera ezo ovaawa twagamba mukulina kukoma ssaawa emu lwaki okyali munda neŋŋamba kati mu mayindi yange nga nkimanyi neŋŋamba naye kati kanzikirire akaana naye ngaleka nga nkabisse bulungi ko nga kali mu nsi nsuubiza endala katuuse kamaze dda ŋŋenda okuva mu ruumu ng'abaana basimbira yini abawala ndowooza olw'omwana mu kwogera mu kugambako omukyabuna wonna nti mujje mulabe kye bakola Stella mujje mulabe kye sirabanga kati ndowooza nga manyi ebintu ebyolonesa ebinenge gye bidduka ku speed viral amawulire amabi gadduka kati ruumu gye naliko yalinganga esembere yalinganga kuzimu kuzisemba wali kati nga nina okutambula olukuubo olwo lwonna manyi bayita walk of shame balengera bonna nga kwega ngo bayita side ne side nga bali wakati otambula kulaba omusajja kagwe ensonyi nentambula naye okuva distance yali mpavu natambulira ndowooza emyaka 2 nga situuka gye kiggwera nga tolina gweyagala kutunula emaaso ate nga banjegesa amaaso bati nenzikirira amadaala ngenda okutuuka bali wansi basikaali ne baagala okuteekawo embeera ovaawo bakola ki yo osomera wano jjukira tebaagala nnyo naba visitors balala tulage ku student ID ate nga njirina nze siri student nsijayo wakazi ID biki amawulire bulabula ne bagamba ova essaawa zino obadde ova kukola ki ekituufu naye nga omukalukalu watajja busira ate nga ndi mu mawulire nimbagamba mbadde nziza okukavaringa untold story ey'abaana gavumenti beeweerera naye nga tebafuna byakulya era eno story biki nabagamba kikino kinabakuba eyo jjukira batyamu nnyo bagenda okukebera baaga yange kamera mweri laptop mweri biki nembagamba mpozi nga temagala ngifulumye namwe mbateeke mu story
No, sir. No, it's okay. I can't even answer you journalists, you're good people, but fe to take a mawulire to take a nempitamu paka ku Somero gate wali makerere border nembera ngangu nova mu lutaba naye nga gwali guwedde bulungi kulaba so zeze emboozi z'abenzi nziraba mpozi ngo inayo emboozi endala emboozi zote esobola kuggwayo emboozi zo nyingi tusobola okufunayo emboozi endala emu show yaffe ya leero tugiwunzikiraawo ku mboozi endala emu oba nkuwa emboozi ki nga nina emboozi nyingi tuwayo just emu emboozi endala gye nyinza okukuwa emboozi eno emboozi nkaddeko waliwo gwe bangamba gwe wali omulema obe naba yalula ejja kuba yalulala naye emboozi endala gye nyinza okukuwa kwakati ndi mu kwebuuzaamu kuba emboozi zo nina nyingi waliwo emboozi waliwo ekikazi kye nafuna era nga kikulukulu nze ebyo bye ndiringiramu kati kino ekikazi mukwano gwange yakimpa kankweko ku mboozi ennungi tunyumiza nnyo emboozi ezirimu ate obubadde bikikamunyumize ku mboozi ennungi ngegwedde bulungi kati mukwano gwange na mikwano gyange bangi tuli awo like fena tuli bayizzi tuli batabaazi kati tumanyi okwewa no passing akambe bo kati nganze sindiringira mu bukazi butono kati bwe nfuna akatono mukapasingira muno pasende ngamba naye olimu namukwane swap deal Franka ninaye akatono nkakuwe mpa kati oli atadiringira mbinene bwafuna ekinene nga naye pasinga ninaye ekinene chenjagala kufa abasajja kati namukazi mukwano gwange ampasingira ekikazi ekinene akimpa kikazi nkikubira ampagundi waliwo apu kubabijja bagita high ape nga yaba no Uganda beka yeri wano bagita I ne happy katanga magwe kode yemu gotekako I letter I happy I happy katanga magwe kode namba yacho yino nego chikubya kigambe namba yona jije kuki ku happy ngampe simu nganchikubire simu kigamba lesi namba yona jije kwa happy oli rudda wa solo ku meeting alichi ngamba kibera natete ku Makai Road imanyi wawo kikubo kyettake kigamba solo meeting kijja tu meeting akikiriza okujje wange kikozesa safe border ekireta paka waka oboda musasula sente kikazi kigenda otuka kikazi kikulukulu kyali myaka nga 3 tuludde nete tekiba kikulu nyaawo 3 nga kyonna kyeru nga kirina ebbina nga kirina bizibu mu face wale nga kirungi kyeru nga manyi bino ebikazi business women ninga kirina ebbina mwizo za batadde yene ndodo ya fene bimanyi ebyo nene ndodo ya fene nga kisheshe kira kinyarwanda kyali kinyarwanda ninga kinalongo nga kina abalongo tutuuka mu nyumba tutandika kati nga nwanyikize bamanyi kikazi ebikulu bimanyi ensonga zine teri kuluisa nnyo kuzze eno ne kati kumbe ekikazi kirabika oba kyafumbirwa kito ate nebba waki yakifuna olwakifunyisa olubuto obulala maye abantu abasajja abamu tebamanyi ensonga za mu kisenge ekiyo olugira bw'ati akola kumala olumala kasayo olumala nga kiwedde akuba kamu kankoko kamjaban muganda wange nasabula ekikazi nekikaaba amaziga nokuba nekikaaba amaziga nekingamba bannange onkoze bye batankolangako myaka gya 3 nekyogera olunyarwanda nekikutuma amannyawo nekyogera Kagame oba kulikulanya kwa sirumanyina kulumanya nekingamba bannange kyonkoze sikizabanga nensoka nkikwata nti amagulu nenkukwata neko nenkukwatira eno nensoka nkisa ku musala n'okikomerera nensoka nkikomerera emisumaali nakati kinoonya nga tekikirabangako nakati kinoonya ali ne kumaca tukera kumacaawo nga kikyebakiriza wekiti kiinuriza wekiti nenkiva emabega nenkyongera nenkikomerera emisumaali n'okijjako giri ono bba wakyo gwe kirina tabikikolangako amu Saalongo naye ate abavubuka begendereza abagala abakazi abafumbo bassa naye bitubira baluvannyuma nake yali ayagala okuntomera musajja yankubira essimu nangamba twenoonye yangamba sebo ondira mukazi wange naye twenoonye nga mukazi gw'omuliro omumanyi oba bino byogiragira nga tomanyi na mukazi gwe bagamba omukazi mumanyi omusajja akozesa simu ya mukazi nga onabeerawo ng'olinayo kimaliya Mariya nakubira nagolooza Mariya okwata bebi nanga sebo twenoonye wenkulabirako kyoba omanyi olwo message bakyoba esibereza message bakazi bafumbo wekwatirako wedde era nakafuna abansubiriza okunzitaaba babiri
oyo yansubiza kuntomera waliwo neyansubiza okunkuba amasasi yaŋŋamba olaba ekyenkyo nti kigazi ngenda kuteeka essasi wakati w'amaaso awo basebo ne bannyabo eno emboozi tegenda kusukka wano tuli ku Kookie Promotion YouTube channel, subscribinga, likinga, sharinga. Episode yaffe esooka ey'emboozi z'abenzi tugenda kugikomeza ddala wano muganda wange Uncle Madwasi nkweyanziza nnyo ali ku bulungi episode eddako njaga tufuneyo omugenyi omulala obere side awo omugenyi ali wano nange ndi wano tuseese emboozi z'abenzi tezigwayo basajja banaffe baliyo balina emboozi mpitirivu ze banjagadde okusharinga era obozize wano ku Kookie Promotion jangu nga weyagalidde tetukase ngoyagala okusharinga ko bino just bya kiba kiboozi tuberenga at least experience yo n'omulala asobola okugamba nange nakiyitamu oba kyoyiseemu omulala kibenga kimuyigiriza aleme kubeera nga agwa mu kituli kyekimu so basebo ne bannyabo amanya nsigadde Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest professor muganda wange Uncle Madwasi tugenda kuba tubeeranga naye episode ene egenda kubeera efuluma buli week egenda kufuluma ngayo episode emwemu ku Kookie Promotion abatagimanyi onyiga KOOKIE then promotions embracing episode yaffe eno mberenga mujagala channel yaffe mberenga mujagala ne theme eno gye tuleese emboozi y'abenzi mberenga mujagala musharinge muite bannamu aberenga balaba so tukulaba Katonda n'ensi yange sigenda kubeera nga neeyongerayo neyanza nnyo neyanzi kale